Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo okubanga tuwa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga. Olunaku olwaleero nina emboozi gye mbaleetedde waliwo eyansuniddeko ku mboozi eno nange nenteekamu effort okuginoonya manye ddala kituufu kibooziboozi oba ddala kisoboka. Mutalo okunoonya ssente bangi balina ebintu ebyenjawulo bye bakozesezza era ne bireeta ebizibu ebingi ebyenjawulo. Abamu naye ndowooza ne bikola. Mwawulirako omugagga yasaddaaka mbu abaana be kibozi ekyo twakola tukiwulira mbu ne bamugaana okwebaka nga buli waba yeebaka nga zuukuka ogenda okole. So nazeemu nenfuna emboozi ekika ekyo ne ngamba oke eri weba yaliwo nga ndi muto ate eno kati nga nsobola okunoonyereza byebigere bino. Omukyala gwolaba emabega awo gwolaba mu maaso go mu kamera awo sigenda laga feesi ye wadde amannya ge naye yasobodde okubeera nga agamba asobola okutuwa ku mboozi ku lwakino kye yayitamu era naawe obeera eyo olabe oyinza kukivuunuka otya oba ddala kyali kitya. Mama gye baliko kale ssebo naawe gye baliko ssebo kale nga walaba n'ebizibu owange nalaba nabyo naye namala nembiwangula. Okay, emboozi nga wawulidde introduction twayogeddeko dda off camera. Emboozi eno omuwuliriza ayinza okubuuza byatandika bino bitya? Twagala tubitemeeteme ku stage ezi zonna bitandika bitya? Neyanziza ssebo okunyaniriza kansooke mbuze ku batulaba oba batuwuliriza mbalamusizza mwenna abali eyo nga bwagambye ebintu bino bituufu era byatuuka ku nze kamwa kwogera. Kakati ebintu bino byatuukawo we biti. Tuli mu family y'abaana bana abalenzi 2 n'abawala 2. Twakula ne bazadde baffe bombi nga we bali balamu era ne kakati we bali balamu. Bwe twali tukula ffe ng'abaana twalabanga abali obulungi era bali mu mbeera ennungi naye ndowooza ffe twali tulaba birala okusinziira ku bazadde baffe be baali balaba. Twakula maama waffe yasinga eddoboozi ewaka nga mu buli kimu yayogera era nga ne bw'oba olina ky'oyagala bw'oyita ewa maama kyanguwa naye bw'oyita ewa tata kirwawo. Maama yalina amaanyi mangi ewaka nga yasalirawo famire. Yes sebo. Era nga yategeera ne muzeeyi waffe. Wakati lwatuuka ndowooza maama n'alaba nga embeera ndowooza gye tulimu oba ye gy'alimu ng'alaba financial ndowooza si nnungi ng'alaba nga ali mu mbeera embi ey'ekyavu n'abaako watwala muzeeyi waffe. Nga bwe nkugambye maama ye yali asinze amaanyi era nga muzeeyi tayinza kugaana buli maama kyayogera muzeeyi akigenderako oba akikkiriza era n'amutwala n'abaako we yamutwala ffe gye tutaamanya wabula tubiwulira luvannyuma naye nga yali ayagala bugagga era obugagga obwo yabufuna. Ffe twalaba embeera ewaka nga ekyuse buli kimu kikyuse tulaba tuva mu maka ge tulimu tugenda mu maka amalala agalabika obulungi okusinga bwe twali. Emmotoka ez'ebbeeyi muzeeyi z'avuga maama z'avuga akyuse n'akyusa eri. Nammwe obulamu mulaba buteredde? Obulamu kwegamba ne butwanguyira ne tuwulira nga naffe mu society tufiitingamu era kati ne ku kyalo batandise tuyita abaana ba muloodi. Naye ffe tetwamanya nti obwo obugagga manyi sitaani tayinza kukuwa kintu kya bwereere era wabawo naye ky'olina okumuwa in return. Kati lwakya lumu maama ng'atuyita ng'atukuŋŋaanyanga abaana ewaka ng'atubuuza muli mutya embeera mugiraba mutyako ffe embeera maama etutambulira bulungi nnyo.
muli basanyufu okubanga tuli mwene embeera nti mama tuli basanyufu nnyo kuba kati tuli baana b'abalodi. N'agamba naye nina ensonga lwaki mbayise wano. Muwulira mwagala tusigale mwene embeera ennungi? Kofe ye maama. N'atugamba nti waliwo ekiteekeddwa okukolebwa beba mwagala tusigaze obugagga buno oba tusigale nga tuli bwe tuti. Ne tumugamba yi maama kyonna kyonna gwe kyoyogera ffe tuli redde oba oyagala ki oba oyagala ki kasita kiri nti obugagga busigalawo. Naye maama ekintu kye yatugamba nze kyammenyamu omutima naye nali siina kyakola kubanga yali muzadde wange. Maama yatugamba ng'obugagga buno mwagala busigalewo tubeere mwene embeera lubeerera. Mwe abalenzi muteekeddwa okubeera nange nammwe abalala muteekeddwa okubeera ne kitammwe. Ne tumugamba maama nga tetukutegedde already tubeera ffenna ki kyotegeeza mu ekyo. Kyembadde ngenda okubuuza okubeera naye mu ngeri ki nga mugenda kwawukana nti abawala bagende ne taata waabwe abalenzi basigale ne maama waabwe. Naffe bwe twasooka okulowooza naye si bwe kyali. Yagamba nti abalenzi balina okwebaka ku maama waabwe. Okumwebakako maama waabwe. Abalenzi balina okwebaka ku maama waffe oba omukozesa n'abawala taata alina okukola ki okutwebakako tusobole okuuma obugagga obwo nga bukyaliwo. Nti bwe kityo bwe kiteekeddwa okubeera. Twasooka ne tukiwakanya naye olw'okuba nti baali bazadde baffe ate nga naffe obugagga twali tukyabwetaaga. Ate nze kyanzijira nalowooza nti taata agenda kunebakako lumu oba mirundi ebiri ekyo kiggwe. Abawala taata mmwe abakozese abalenzi maama mmwe bebake ku maama waabwe ng'abatunuulidde ati. Ne tumuga era naffe kyatwewuunyisa nga gwe naawe bwe weewuunyizza. Ne tumugamba kisoboka kitya? Taata atuzaala ayinza atyo twebakako ate naawe abaana b'ozaala bayinza batyo okwebakako. Temwamubuuza maama eno embeera kuba kati wali nga mwagala osigalayo muti obugagga biki temwamubuuza kiki ekireese embeera eyo? Anti awo wenzija. Okay. Maama n'agamba nti kino kye tuteekeddwa okukola okusobola nga tukuuma ebyobugagga bino. Awo we twamubuuliza ne tugamba ekitegeeza obugagga buno mwabujja mu makubo agatali matuufu. N'agamba si kugamba nti amakubo si matuufu naye kale tulina gye twagenda ne batugamba nti okusobola okuuma obugagga buno bwe tulina ekyo kye muteekeddwa okukola. Kyatunyiga ng'abaana ne tumugamba maama tekisoboka kubanga ebyo byonna yabyogeranga ne taata waffe waali awo. Nga taata asirise? Asirise kubanga maama ng'era bwe nakugambye maama yayogera wali. Kaakati maama n'agamba ye bwe muba muwulira mwagala obulamu buno bwe tulimu tugende nabwo mu maaso ekyo kye muteekeddwa okukola naye muba muwulira nti obulamu buno obw'okubeera mu mbeera ey'obugagga mu bukooyi mugaana obbikola. Maama yatumatiza n'atugamba tewali kigenda kubaawo tewali agenda kumanya kigenda kisigala naffe ate naye kirala tekigenda kubeera kyalubeerera tugenda kikolayo kaseera katono nnyo tukireke. Era naffe bwe twalowooza nti bwe kityo bwe kigenda okubeera naye si bwe kyali. Era okuva ku olwo taata n'atandika otukozesa ne bakulu baffe abalenzi ne batandika nga okukozesa maama naye nga maama takiinamu buzibu ng'akyagala nnyo kubanga ye yali amanyi ensonga lwaki akikola nga bw'atakikola agenda kuddayo mu bwavu ate nga yakoowa obwavu. Babalenzi tebeesikaamuko like ngezaako okutegeera embeera eri mu ruumu nga babannyonnyola oba mu nju. Kyoba omanya tewali ateesikaamu kubanga twali tetukirabanga kati twali tetukiwulirangako.
naye olw'okubanga bali be baali bazadde baffe era nga tuteekeddwa obbagondera twakkiriza ne tukola bye baagala era ne batandika ng'otukozesa misana na kiro. Taata bw'akomawo mu ttuntu oba ku makya wayagalira nga ne w'obanga atayagala maama yakusindiikiriza naawe genda si gwe asoose biki nga batutiisatiisa nga boona okukangakanga n'emmotoka gy'olina bagenda gikuggyako kitegeera kuba buli omu yali nga tuwali tukuze nga buli omu yeevuga kitegeera. Nga abazeeyi bano babeera bakola ekyo ekintu bakozesa were they possessed ng'olaba waliwo ekintu ekiringa ekimwambadde nkyewuunya tekisobola kulinginga bulungi mu mutwe gwange. Era naawe okiraba bulabi nti omuntu ategeera atalinaako kintu kimulinnye ku mutwe tasobola kukola ekyo era walingawo ekibakozesa. Nze amazima gennyini nalowooza nti bo amazima bo amagezi gabwe n'okutegeera kwabwe kuvaawo ne wabaawo ekibambala ne kibakozesa ebintu ng'ebyo naye ng'ekyo kyonna kyava mu kwagala ssente z'amangu kyekyabaleetera okukola ekyo. Naye nze natuuka ekiseera ne mbikoowa ne mpulira nga neetamiddwa ne ngambako ku mukulu wange ne mugamba naye lwaki tugenda mu maaso n'eno embeera kuba nze natuuka ne ndowooza ne ngamba we naasigalamu eno embeera sigenda funa musajja wange nga nze sinakindi nyinza n'obutazaalayo kaana mu bulamu bwange we naasigalamu eyo embeera nga neebaka ne kitange. Naye mukulu wange alabika ye yalabanga ebitalina makulu bye namugamba kuba nze namugamba ne mugamba nkukuulira sisita nkooye n'embeera era njagala givaamu. Ngendo ku bbali ng'ofulumye mu kikomera kyammwe waka wammwe tolinaayo ba boyfriend oba n'abalenzi tebalinayo ba girlfriend? Amazima amatuufu nga ne bw'obanga afunye boyfriend nga temusobola kubeera mwenna oba n'ekyo ekintu muzeeyi bwe yabeeranga naffe nga oba nakyo kyatwambalanga ne kitulemesa abasajja ab'ewabweru ng'olina kubeera na muzeeyi wo. Amazima gennyini nga ne bw'ogezaako mb'ofune boyfriend era nga bigaana bikomaawo. Kaakati nze nagenda okulaba sisita alabika ye ekintu akyayagala kibeeramu ne ngamba omugezi yandyesalidde amagezi ng'obudde bukyali. Bwakya lumu nga nkwatawo buntu bwange kuba nalinamu kasente sente zabeerangawo nga nva waka nga ngenda afuna neepangisiriza kazigo kange nga ngamba kanve waka wano osanga omuntu nga sina na mirembe nga nze amazima gennyini kye tukola ndaba kibi ku saidi zonna kibi nze nga ndaba kibi kubeera nga weebaka n'ekitaawo eyakeera enkya n'akuzaala n'olaba mukulu wo nga yeebaka ku maama wo amazima yennyini nga mpulira kinnuma naye nga sisobola bagaana sisobola basitopinga kukola ekyo kye baagala kubanga bo baali bakuuma bugagga bwabwe naye ngamba kati nze alina okutambula nve wano era ekyo kye nakola nengenda nenfuna akazigo nempangisa. Gwe nove waka bali n'obaleka nga bakyagenda mu maaso n'ekikolwa ekyo kyennyini kubanga bo baali bawulira bakyakyagala. Bw'ove waka kyekyaddako because bwe kabanga kaali kakukkulizo yebake ku baana ne bw'ogenda ndowooza era wabeerawo emiwunyo egiba giddaka. Kituufu kuba kye neerabidde okugamba maama bwe yatutuuza yatugamba nti aligeza n'agaana n'agaana taata okumwebakako y'anaamanya ebinaddirira. Naye nze nali mugumu kuba nali maze okusalawo nga mpulira nkooye embeera neŋŋamba oba kufa kanfe naye nkooye okwebakanga ne kitange. Nengenda nenfuna akazigo nempangisa. Nalowooza nti obulamu ngenda kukyusa obulamu bwange olw'ensonga nti nviiridde taata lekerawo kunneebakako naye
awo kwe kwava oba ye yali ensibuko y'ebizibu byonna n'amaziga gonna ge nakaaba. Natuuka nga ndi mu kazigo kange ako nali nakamalamu ennaku zaali 2. Olunaku olwokusatu ekiro mba neebase. Nsooka mpulira kibuyaga omuyitirivu wabweru ne ŋŋamba oba enkuba yegenda okutonnya naye nga kibuyaga oli nga si yeewa bulijjo. Ngenda okuwulira ne ntandika okuwulira musisi. Akayumba ne katandika okukankana bwe mpulira ne ŋŋamba ye ki ekigenda mu maaso. Kwegamba ne neewuunya kati mba nkyali mpulira kibuyaga ngenda okuwulira abaleekaana wabweru. Ne ŋŋamba naye baani abakuba embeekuulo? Naye nga mpulira amaloboozi naye nga sitegeera biki bye boogera. Naye nga balaga bali mu ssanyu. Amaloboozi natandika okugawulira nga gali wala. Ngenda okugawulira nga gatandika mpola okusembera mpaka ku luggi lwange. Naye abantu abo nga bajja banyumya. Ngenda okuwulira naggadde oluggi lwange ne nteekako ne kufulu. Ngenda okuwulira nga basumulula ebinyolo. Kuliko kufulu eby'omunda bye bali mu kuggula. Ne mpulira oluggi nga baluggudde. Oluvannyuma ne mpulira nga baluggala. Ate nno ne ŋŋamba kalabaayi. Kalabanda? Kalabaayi. Kalabaayi kyeki? Kaweddemu. Kaweddemu. Naye nga wendi nfrizinze ninga gwe bakutte supaggulu ne bateekako nga sisobola kwenyenya, sisobola kuyimuka, sisobola kusitula mukono, sisobola kwogera. Naye nga amatu ge gawulira gokka. Kubeera mbalenda kubuuza oba wulidde byonna abantu boogera baggulawo oluggi nga tokuba ku nduulu w'opangisa baneiba kuwulira. Nayagala ozikuba naye nga eddoboozi terivaayo. Nga neekuba kusitula mukono bwe nti sisobola gusitula. Naye nga mpulira amaloboozi gali munda mu kalulumu kange. Naye nga bye boogera sibitegeera. Boogera. Bamaliriza basirika. Oluvannyuma mpulira baggulawo oluggi baluggala bagenda. Gwe ng'oli awo okalambadde owulira ofrizinze. Bulungi nnyo. Ekyo ekiro kiyita. Nkeera mbuuza banneiba kye nasooka okukola kye neerabidde okugamba. Nasooka nenkola emikwano ku banneiba. Kuba nagenda n'akasente nga nkalina. Nga womanyi bw'oba olinamu kasente n'okasaasaanyizaako ku banneiba ne banjagala. Kati ntuuka mbuuza banneiba banaye mwawulidde ku musisi? Nti mwawulidde ku kibuyaga? Nti nedda. Mwawulidde ku bantu nga boogerera mu luggya? Nti nedda. Ti nno ne mmanya. Olwedde gwe oba okimanyi ku mutima gwo nti gy'ovudde si birungi. Oba okimanyi wadde oba tosobola kwogera directly. Anti. Kati nno nga mmanya nno wano walabika. Waliwo ekitali kituufu. Nga buziba. Jjukira ebyantuuseeko ekiro nga ntya n'okweggalira mu nnyumba. Naye nga sirina kyakula, sirina gye nsobola kuddukira era nina kusigala mu kazigo kange. Amaloboozi gali n'abantu be nnawulira nga mpulira era bakomawo nga baggulawo oluggi bulungi baluggala nga bayingira. Era nga bwe nkugambye buli we bayingiranga nga nfrizinga. Nsiga mbeera mpulira naye nga sisobola kweyamba. Sobola kuba ndu, sobola kwogera, tiwali kye nsobola kukola. Nga bwe bagenda ekyokufrizinga kikuvaako kitya? Ng'ogenda okuwulira nga abadde tasobola kusitula mukono ng'ogusitula, tasobola kusitula kugulu ng'okusitula. Okitegeera? Kati nno okwolwo tebaakoma mu kunyumya naye ndowooza n'okufumba baafumba kubanga ngenda okuwulira omanyi butto nga bayiwamu obutungulu buttaakyamuse. Okusaala okwo? Buttaakyamuse nga oli agenda kufumba nva ng'ayiyeemu obutungulu. Ngenda okuwulira bayiyeemu obutungulu. Ngenda okuwulira omulawo
nga waliwo atabula. Oluvannyuma ngenda okuwulira oba ofumba oba ali ofumbyeko omuceere ng'ogutabulamu bw'oti n'omulawo then n'okoona omulawo kuntamu bw'oti ogyeko obuceere oba busigadde ku mulawo nga nange bwe mpulira. Buli afuba omuceere agukoonako akantu ngenda okuwulira ng'oli akoona omulawo tutu naye nga mpulira buli kimu naye nga sisobola kwogera, sisobola kwenyeenya, sisobola kwekyusa. Ndi ku kitanda bwe nti. Kati oluvannyuma ngenda owulira nga biringa ebirya, owulira fox ku masowaani. Kati kwolwo olunaku tebyakoma mu kulya. Kati wali we nali nfreezingidde ku buliri. Ngenda owulira nga mpulira ng'omuntu ajja ku kitanda kyange. Ebintu biri byali bibiri. Gaali amajini abiri amasajja. Bwe gaava mu kulya emmere ne gajja nange ne gankozesa. Yakozesa naawe? Naye olunaku olwo nawulira ekintu mu bulamu bwange kye siwulirangako. Simanyi bwe nyiza kunnyonnyola kuba toyinza kukitegeera kuba tekikutuukangako. Ago nga bwe nkugambye amajini ne gankozesa ate ne gankozesa bubi nnyo. Ekiro ekyo kyambeerera ekiro eky'entiisa mu bulamu bwange. Nalaajana ekiro ekyo naye nga tewali asobola kuwulira. Kabe ne neighbor ninaanye nga tewali asobola kumpulira. Naye mu kunkozesa akaseera ako nawulira amaloboozi. Ne liŋŋamba, wali omanyi watudduka nnyo? Wali omanyi ogenze wala nnyo tesobola kuzuula? Gw'oli waffe. Bazadde bo baakutuwa. Kyekyo nakubuuziza nti bano bwe baali bakola ebintu bino waalingawo ekibambala. So kati amajini gakugamba bazadde bo baakutuwa. Amazima bwe nsijukira akaseera ako mpulira nga ennaku ennuma, mpulira nga amaziga gannuma, rather nga amaziga gampitamu. Omanyi bwe kitegeeza ekintu okukozesa nga n'okukiraba tokiraba nga n'okukikwatako naye nga byonna byava ku bazadde baffe. Amajini ago gajjanga buli kiro. Tegakoma ku olwo. Gajjanga buli kiro. Nakeeranga ku makya. Omanyi enjaba? Eki? Enjaba. Enjaba kiki? Scorpion. Scorpion. Kino ekirimu ekiti. Omanyi ebintu ebyo tebisangikasangika kuleka ng'ogenze mu nnyanja. Naye nze byajjanga. Nali ndabyeko ku njaba. Era nga woogambye ba ku mazzi. Ginoonyerezeeko ojja kulaba ekintu kye nkugamba. Omanye entiisa gye nabeerangamu. Nga bijjawa? Mu kiro obiraba byambuka ku bisenge. Ogenda olaba enjaba n'olengera ng'eyambuka n'ogirengera wali. Nze nga sikyebaka naye tomanya wa gyebulidde. Buli kadde obeera owulira amaloboozi mu kiro
nga galeekaana bwe gaseka ate ekyasinga okumalamu amaanyi ebintu ebyo byankozesanga buli kiro naye obudde obw'okumakya nga bukya nina omusota mu buliri nga neebase n'omusota can you imagine ogulabako nagulabako kati byenkunyumiza naye kati obitegeera naye nze okusinzira embeera gye nayitamu n'obulumi bwe nafuna omanyi okubeerawo nga ne bwolengera bulengezi kisiikirize weekanga ennyumba eyange nga yafuuka oba ddundiro lya bisolo ate ebitasangikasangika byotatera kulabaalaba ebintu ebyenjawulo ebinyonyi ebitiisa ebiwuggulu nze nga sikyebaka sikyalya sikyanywa wabula nga mbeera awo nga sibitegeera nga bw'ogasseeko n'ebyo ebintu ebyajjanga ne binkozesa amagini ago nze natuuka n'enfuuka oba ekiwowongole bwe nti nga ninga gino emiddumu gya walowoozaako okuddayo keeka ogambe muzeeyi ebikutuuseeko oba wakati neewonya ebintu ng'ebyo olina kugamba muzeeyi naye ate wadduseewo aka lwa muzeeyi nali sisobola kudda wa muzeeyi nali sisobola kudda wa muzeeyi kubanga baŋŋamba ne bwe ndikola ntya ne bwe ndikola ntya ne bwe ndiragawa nina okudda addemu ankozese byateekedde okukola kubanga ye obugagga bwe tayagala buggwewo ate nga nze nali nkooye embeera ya taata okubeera nga nkozesa nfune omwami owange nga sigamba nti nimbeera na muzeeyi wange njagala ntuuke ekisa nkole family eyange okitegeera kati nga nina okuguma naye nga ninga omusiru nga ndi awo nzenna naggwamu siina namagezi siina na pulaani egamba nti oba kola kino oba nkola kiri bannayiba bange baatuuka ekiseera nga balaba sifuluma mu nju nga bajja ne bakonkona ne babuuza owange kiki naye nga sisobola bagamba kiki embeerako munda omwo nze gwolaba natuuka ekiseera n'enkogga n'enfuukanga oba ndowooza n'omulwadde wa sirimu bannange nafuukira ddala ekyenyinyaza nentuuka ekiseera nentandika okuyubukako eddiba lino okitegeera nentandika okubambukako sikiini yonna yonna netandika okubambukako nga nze nankoze ninga akati ova otya mu mbeera eyo kuba kati oli wanjawulo eno embeera nagibeeramu n'okumala akabanga naye nga bwe nakugambye mu kugenda ku mizigo egyo nasooka kukola mikwano naye mu bonna baneighbours bange mwalimu omukyalo omu bambi nga ne bwe nabeeranga mu kayumba kaye nga sirina kyakulya bambi ng'afumba akamere najja nampa era nga mugamba kimundi mulwadde sirina maanyi naye nze nga webuziba nga nze mmanyi kyembeerako omukyalo oyo bambi yantunuulira nankwatirwa ekisa mazima ddala naalaba nga waliwo ekitali kituufu njajjanga naŋŋumya naye nga sisobola mugamba nti oba kino oba kiri naye lwali lumu nempulira nga nkooye nga mpulira neetamiddwa kuba yali mukyala mukulu naye ngamba omukyala ono ayinza okunsalira ku magezi kuba biseera ebyo nga ninga atalina maama ninga atalina taata omukyala oyo nemusembeza nemugamba munnange obudde we buziba embeera etabuka ebiwuggulu bijja ebisaani bijja enjaba zambuka ku bisenge nasooka naŋŋamba olimba nemugamba kyekituufu ge mazima nemugamba gwe tondaba bwe nti bwe najja wano nti nedda bambi omukyalo oyo nankwatirwa ekisa naye ekyanneewuunyisa naye alina emboozi yaŋŋamba naŋŋamba nti naye yali abaddeko mu mbeera etali nnungi naye naŋŋamba alina omuntu eyamuyamba
nansaba nzikiriza ntwaleyo nengenda sooka nkuzeeyo kemabega. Wano wogamba nti ebintu byakozesa kuba abadde obinyonnyola somehow na freezing olw'emboozi gy'onyomya. Nga bikozesezza simanyi oba masikuwe mudde naye oli mukyala mukulu kasita. Ng'omusajja wakozesa nabyo bw'omalawo okizuula ki ekibaawo oba owulira buulizi bulumi ogambye byakozesa bubi nnyo. Zanel obanga ali mu kikolwa kyennyini ng'ali n'omusajja era owulirira ddala ng'ali muku bakwita kwegadanga ye era kiri ekimu bwe kyavangako ng'owulira nti kivuddeko ekirala nga kijja ate byayogeranga n'amaloboozi nga bwe nkugambye nga bigamba wali omanyi watudduka nnyo gwe baakutuwadda oli mukyala waffe okitegeera era okugenda okuzuukuka ng'era olinga ava era okukola ki ng'omusajja ava okukozesa kati nga bwe nkugambye biri ebintu byabanga n'amaanyi mangi ate nga ndowooza n'ekigundi kyabyo kyabanga kinene ng'owulirira eno mu byenda kubanga wagenda okumaliriza bwoti ng'owena wenna ekituli kigazi bulala okitegeera era obeera nga alina omusajja yennyini naye ng'amaanyi gaawukana. Kati wagambye nti olaba enjava biki ebiwuka ebyenjawulo. Wakinja ndowoozaamu nti oba zaali omuzungu ayinza kiyita illusions ebintu nga biringa ebiri mu bwongo obwo psychologically nga kyekikutawaanya wali ozuukuseeko n'ogamba nti oba munyeera namuloosa ayita wano n'olaba nga ddala ayitawo nga bya ddala. Kino kyenkubuulira nali seebase kyantuukangako nga ntunula bwe nti n'olengera enjaba ng'eyambuka ekisenge ate etali emu naye mu kwambuka wali waggulu tomanya wa gyebulira n'olengera ekiwuggulu nga bwe nakugambye ku mirabba ogenda okulaba nga tokyagiraba omusota nze nga nkeera neebase n'omusota nga bw'onookeera ku makya bino bye tuzuukuka ne weebikula bw'oti ng'omusota ogulengera guli awo kati mu kwekanga we bati n'ogugira bw'oti ogenda nga tokyagulaba ate kye sikugambye okuva ebintu ebyo byatandika okuntuukako tewali kintu kye nakwasangako ngalo n'enkifunamu nga buli kyenkola kisiraana busiraani nga buli kalimu kengezaako okukola nga sikafunamu nga ne we kuba kunkwana nze nga teri musajja ankwana nga liri ejjini ndowooza nga wavaayo dde ewammwe nga neeno gy'oli nga teri wadde musajja kwana kuba waŋŋambyeko nti kirabika mwali tebabakwana. Nkugambye nga teri nga ndowooza ejjini lino eryali linkozesa ekiraga amajjini abiri ndowooza nga gabagoba amazima gennyini nga ne bwe nnyambala n'ennyuma nga teri aŋŋambako. Nentuuka ng'obulamu bannange ndabira ddala ng'ensi enfundiridde nempira nga neekyayi nga neetamiddwa naye nga bw'omanyi ekkumi terikyawoomu mu banneyiba abo be nakugambyeko nti nasooka kukola mikwano mulimu omukyala bambi yali yafuukira ddala mukwano gwange nga ne bwe kiba kibambi ambeererawo naye yantunuulira mu nnaku gye nalimu mu mbeera gye nalimu nansaasira. Omukyala oyo bambi yajja gye ndi kuba ebiseera ebisinga ze sijja kulimba nabeeranga mu kukaaba olw'embeera gye nalimu kubanga obudde obw'ekiro nali nga seebaka ate nga n'emisana ne bwengezaako era kusumagira era nga seebaka ng'ebintu biri binzijira nga mbeera mu kutya. Omukyala oyo bambi amazima gennyini nga ninga atayina kumpi era nga siina maama siina taata nga ndi bw'omu naye omukyala oyo bambi n'afuuka family gye ndi ne munnyonnyolamu ku bimu bye nali mpitamu newankubadde saamumalirayo byamukwatako n'awulira ennaku
ekyanneewuunyisa naye n'aŋŋamba yalina embeera gye yali ayiseemu. N'aŋŋamba naye alina omuntu eyamuyamba n'ava mu eyo embeera. Ne mwegayira ne mugamba bambi nnyamba ntaasa. Muntu ki oyo? Nnyamba ontwale. Mukyalo oyo teyali mubi. Byantwala. Yantwala ewa Haaji. Nakutwala wa Haaji? Si mu kyaki, si w'abasumba? Nedda ssebo. Yakwata n'antwala ewa Haaji Karim Mukisa. E Bujuuko, Mutiana Road. Hajani? Haaji Karim Mukisa. E Bujuuko, Mutiana Road. Era we twali tugenda yankakasa n'aŋŋamba eno embeera gy'olimu. Omwami oyo agenda kulombera dduwa. Ogenda kutereera. Era nagenda ndi mugumu era nga nina okukkiriza nti ngenda kuwona. Era bwe kyali. Twatuukayo. Omwami bambi nannombera dduwa. Era nentereera. Yalomba bulombi dduwa? Yalomba dduwa yokka, tewali kintu kirala kyonna kye yakola wabula yannombera dduwa. Lira abagamba nti ebintu ebyo ebityo bitera kuba ddogo. Era nga wogambye ebijiini. Ate olumu bagamba eddogo ligenda na ddogo. Gw'okakasa yalomba bulombi dduwa, temwalimu kirala kyonna? Nze ku kye nalaba yannombera dduwa, tewali kintu kirala kyonna kye yakola. Era bwe yannombera dduwa agamagini tegaddamu kunkozesa, saddamu kulaba njaba, saddamu kulaba biwuggulu ebyo biyenje biki byonna byonna amaloboozi ge nawulira galinga gandeekanira buli kiro, saddamu kubifuna. Olwo abeeka waddamu n'obawulizaako kiri kitya? Abeeka bo gye bali. Bakyagenda mu maaso n'akalombolombo kaabwe? Era kirabika kubanga muzeeyi bakyalina ssente zaabwe. Era famiri y'amaanyi. Era naggaggawo mu kitundu. Naye nze okusinziira nga nagenda olaba nga bye baagala nze sibyagala, ate byo bye baagala nkole nga nze sikolagana nabyo, ne nsalawo ntandika obulamu bwange. Haaji Mukisa Karim, nyinza mufuna ntya? Oyinza okumpa ku namba y'essimu? Yes ssebo. Eyandyetaaze ofuna Haaji oyinza okuba ku namba yeeno 0778 92 91 41. Oba oyinza okumufunirako eno ennamba endala eri 0789 63 19 60. Oba osobola omuweereza ka message. Awo mamaze okumufuna Haaji. Yes wa message wa anyway namba y'essimu buli kimu ndowooza kiba kisoboka. Yes sebo. Kakati kano mbadde nsaba mpeeyo akalowoozo eri abatulaba oba batuwuliriza. Abali abatulaba, abakyala, abaami, mbasaba tobeera eyo n'onyigirizibwa olw'embeera gy'oyitamu. Oyinza okubeera eyo ng'olina ekirwadde ekikuluma, ng'oswala n'okukyogera mu banno, olina ebimba ebikuba, olina emyoyo egikulumbagana. Mukwano tosirika, teweetuulako. Nze nkukubiriza onoonye omwami ono Haaji Karim. Kale tujja kumunoonyaako bwe tunaba tukwetaaze omulundi omulala okukalifayinga nakyo ndowooza era mba nsobola okufuna. Kale ssebo. Yes, ndowooza era nga effiks bwe ziri siraze feesi yo tobaamu nakutya nti ate bagenda kukuwulira. Ndowooza era mbadde nnina okukumatiza ennyo because emboozi zino tusharinga bangi abalina ebizibu ebyo abasobola okubeera nga bayambibwa mu mbeera emu oba endala. Tweyanziza nnyo. Kale ssebo naye bale kunyaniriza.